أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفرد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فاطر السماوات والأرض رازق لكل ما يدب على وجه الأرض ولا تنفد عطاياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا. واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد سينza kulekayo kujjukiza nga bwenejjukiza obulamu bwonna okwebazanga Allah tabaraka wa ta'ala. Kino weetaaga kijja mu kukiwuliranga obuwulizi okirowoozeeko ofumiitirize wakati mu kwebuuza nti ekituufu ndi mbebaza Allah oba ndi mbaga yava batabiriiko, mbalwa mbatendereza Allah oba mbalwa mbatabitambulirako. Ensonga ezo bbiri nkulu nnyo mu bulamu bwo. Obuzibu mu bulamu obulina naye tebwenkanankana ate birungi Allah byakukolera. Teri yayina bulamu buli mu byonna, teri yayina bulamu buli mu byonna. Obulamu abutambuza Allah ye nga bwasazeewo tabaraka wa ta'ala. Kiweetaaga kyakutunuulira na liiso eryenkaliriza biki Allah ow'ekitiibwa byakukolera tabaraka wa ta'ala. Bibadde bikumala okugumiikiririzaako kwebyo Allah ow'ekitiibwa byatannakukolera. Tusiime bannanga Allah tumwebaze. Okusookera ddala weetaaga ku ntobo y'omutima gwo weebaze Allah nga ddala omutima gwo gwebaza Allah. Mutima gwo guneebaza Allah gwetaaga okukakasiriza ddala nti byonna bye guyina Allah. Bannange tetulina bye tulirwa bugezi bwaffe, tetulina bye tulirwa kukola nnyo, tetulina bye tulirwa kusoma nnyo, tetulina bye tulirwa famire mwe tuva, tetulina bye tulirwa nsonga yonna. Byonna bye tuli Allah tabaraka wa ta'ala. Abange okwebaza okusookera ddala kusaana Allah ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu. Muntu agenda kufuna wanywera ku tuzzi yadde obuzibuzibu mu bulamu abuyina, naye obuzibu bwe bugenda kubikkwako ebirungi byataddeko ebirowoozo bye Allah byamukolera. Wallahi ebirungi tulina bingi, obulamu Allah kyabutuwadde. Oyina ekirwadde ekikuluma
obwavu nsonga nkulu nnyo gy'oli, naye oli mulamu. Obulamu bugulwawa ewaalemu okutuuka Allah be yajjulula. Obulamu butundwa mmeka ezaalema abalala gwe ze wasobola. Bannange emigaso gyonna mu dduniya ng'obulamu we buli. Emmere gye weevuma okulya ku bambi eriyo omugagga ddala nga byonna byandyagadde okulya weebiri nga Allah yabimusalako. Toddangamu okulya enkoko, tokombanga ku sukaali. La hawla wala quwwata illa billah. Fe Allah ow'ekitiibwa mu bunafunafu n'emitawaana gy'obulamu Allah bw'atuwadde, ebyokulya byonna yatutadde tubirya. Obukoko buno bwenyolera mu kyuma nga baakakuwadde n'obugumba bayinza okunoonya obunoonyi. Tukubuze enkoko gisudde busuuzi nti ayo nangimazeewo. Simanyiyo mugagga ddala ng'akaakako kakalya n'akabuusaawo. Bw'akagezaako kalya myezi 6 baba bakamugaanyi. Okusooka saba Allah atuwa obulamu obulungi ku dduniya. Saba Allah atuwa obulamu obulungi ku dduniya. Bangi abatali basiraamu obulamu bwe bawangaalira wallahi si bulungi. Bwe mbawa kujjukizaako katono mulundi ogwaggwa aya eri mu suratu Tauba ya 5:5. Allah ganti fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum, toggwanga mweru olw'ebyobugagga Allah byawadde abatali basiraamu, byawadde abagayavu mu ddiini. Lwaki abibawadde? Innama yuridu Allah, ekibiba muweesezza Allah liyu'azibahum biha fil hayati dunya, abibawadde nga azabu wano ku duniya. Wallahi bali mu azabu bonna batali basiraamu, bonna abaava ku ddiini. Obugagga Allah bwabawadde si kyengera, azabu. Ojja kukanya nange bangi Allah abakuŋŋanyisisizza ssente nga mpitirivu tebakyazeetaaga. Omuntu olunaku yeetaaga essowaani z'emmere 2 zokka obeegi. Kati Allah abantu abagaggawaza olugaggawaza ng'emigaso gye balina mu bugagga tewali, era naye afundikira alidde essowaani egi. Kati ebisigadde byonna byaki? Wallahi obugagga bwe butabamu ddiini azabu. Embeera gy'olimu bw'ebaamu eddiini gwe weesiimye. Nze bwe nzizaayo ebyafaayo mu buto bwaffe, tekyali nga kyangu nnyo kulya ku ttooke na nkoko n'omuceere. Mwababiryanga saba Allah bibaweemu obulungi. Ffe waffe ekinu kyatambulanga ennyumba zimalako, nga basekula ewa gundi n'otuuka nga basekula n'obalinda. Ffe twasekulanga buli lunaku. Era embeera eyo Allah nze kwe yayisiza ebinyeebwa byo sikyabirya. Ndowooza ne bye nandiridde eno mu butuufu nabiryerira ddala. Twalya ebinyeebwa. Era nze simanyiyo binyeebwa biwooma. Saagala binyeebwa ku dduniya kuno. Tebiri haramu, sibinaako obuzibu, naye nabirya ne bintuuka. Nawe olina era ebyakutuuka. Muwogo gwe bafumbanga ng'ekyemisana yekka, bakuwa empa 13 ku sowaaniyo ne baziyiwamu ebinyeebwa. Okyayinza okutuuka mu hoteri n'otumya ebyo nti mpa muwogo yekka njira mu binyeebwa. Nsaba Allah endi eyo tagikomyangawo ya Rabbi. Ne bajula lumonde yekka. Mwana wange nno oluusi nga n'ebinyeebwa byabuze. Ffe jjajjaffe bwe byabulanga yasibanga ntula mu kalagala n'azisibira ku mmere nga bajjula zaasotta, oluvannyuma n'azisenanga enva. Ekyantutteyo bwe waafunikanga waakakisa naddala ku Yidi omuceere n'amatoke n'ennyama nga bye byafumbiddwa, twabiryanga dduniya weeraba. Wabitandikanga biwooma n'ogenda obirya ng'olinga oba ataliiwo, ofundikira okema bukemi ng'emmere mutuufu ne weesiza toyina.
gira bugize otyo usanga mukulu wange bamusigako n'amafuta ku lubuto omulala yesaayo okukone ku lugalo nga wira embeera ng'eyatandise ebyokulya ebirungi ate bifuuse azaabu nga liku azaabu yennyini otune tubulira ddala ng'omukkuto gw'oliko si gwa buntu kyenjagaddemu wallahi allah agaggawaza bangi mu batali basiramu olugaggawaza lwe bateetaaga sajja n'abaana emayiro 13 nga zonna za kasoli nga yennawuwe n'ebyuma bya kasoli nga nabyo birina ebikuba obuwunga mashini ze zimukungula mashini ze zimukongola golowooza oyo bw'aba waakunywa butunda anywa jjaaga era naye anywa akagirasi katya tabiinaako mugaso ekinnuma mu byonna tusaba ffenna atuluŋŋamye nabo basajja batuba baluŋŋamye kubanga tebagenda kufuna mugaso gwonna mu byonna byali bya bugagga byabwe wallahi allah abikugjamu nga tolina kyobiribuddeko baŋŋaana okwogera ku mannya g'abantu naye eyali mmeeya w'e Kampala allah gwe yajjulula sente ze yaziryako haafu yaazo wangi yaziryako kwota kati yagasibwa ati mu byonna weesiime nnyo okuba omusiraamu wallahi faayo olongose eddiini allah agenda kukulongoseza byonna mu suratu zumaru aya ey'ekumi allah ganti qul ya ibadi lazina amanu taqu rabbakum bagambe yali agamba wakitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama abagambe bonna abali mu bigere by'abakkiriza era n'afundikira nga agambe buli yenna ananywolera ku ddiini agambe nga banne qul bagambe nga nti ya ibadi lazina amanu abange mwenna bali mu bufu bw'abakkiriza ittaqu rabbakum mwekuumire nnyo ku kigambo takuwa allahu akbar allahu akbar bana tunyweze eddiini allah gati lilazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana bokka banalongoosa eddiini yaabwe be bagenda okufuna obirungi mu duniya teweerabanga ayinamu emitwalo 10 ayinamu 5 emirembe gy'oyina ayinamu obukadde tagirina wallahi bw'otonyikiza ddiini sente buli allah lwazireeta zikwongera mitawana nakweraliikirira wooli mbyenfuna allah mwakutadde tolina bweraliikirivu bwonna tomanyi kyekitegeeza allah kuwa bukadde 10 nakweraliikirira mmaze ntya nabwo omwaka abantu abamu shiriki bamugendamu nga allah maze bagaggawaza bukadde buwera 5 agenda okweraba ng'ali mu bbanga seresa yonna zigenda nabagamba bwe mbaserabidde omuvubuka wankulukukwawo yali mwavu mulungi si musiraamu najja azannya beeti we lumu allah akapapula allah nawangula emitwalo 6 eyatambuza ebigere okuva eka okujja we yazannyira ebyo emitwalo 6 bwe baagimwa yalinnya booda ng'ebyokwerinda tayina yadde yabadde nabyo lulingajja buli gwatunuulira alaba ng'eyamutegedde bw'atuuka eka ateeketeeke yeebake bino yabikola lwaggulo kapapula n'akassa mu nsawo n'agiteeka waggulu ku musumaali ku kitanda kye waggulu bwe yassaawo oluba mutima ne gumuga nti empale saawa yonna bandikusoberera kyalo kino abamusiba baggula amadirisa kati oli bwagenda nayo n'agiwanulayo kapapula ke n'akajjamu n'akassa emitwe bw'ateekawo oluba ku kapiro mutima gumuga nti nja kwekyusa emirundi 3 kaveeyo kagwe wange ekiro kyonna yasula takombi ku tulo twonna ng'azunga na kapapula buli wakassalaba tekajja buli wa so nga luli n'ebinusu bye eby'ebitaano eby'enkumi 2 ng'agwe yeebaka ne bazuukusa na muzuukusi mirembe giri mu ddiini lilazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana bwe tunalongoosa eddiini allah agenda tulongooseza byonna wa ardullahi wasi'a kyoba okkiriza ensi ya allah ngazi bw'abanga allah embeera gifundiriza wano Kampala allah asobola okujja mu kibuga n'akutwala gy'anaakutebenkereza
Allahu akbar. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum, bokka banagumikiririza ku ddiini Allah agenda bawa bulungi wano ku duniya, ate Allah bategekedde empeera ennene ku lunaku lw'enkomerero. Nga nyimiriddemu abo bannange okufa kwa mazima, ekyo kankikuddemu ogwokubiri. Musiraamu byonna bikole naye okufa kwa mazima. Ntera biwulira mu kitabo kiyitibwa Talakayini, seeka nga jjukiza omugenzi kuba Talakayini waliwo yali akiwuliddeko, bali balla twaddeyo akadde tujja kireeta tukisomemukko. Talakayini kyekitabo ekisomerwa omugenzi ng'okuzika kuwedde, ettaka bwe liggwerako, imaamu seeka w'ekitundu asitama ku sayidi ya kabbuli y'omutwe n'alaamiriza omugenzi ebigambo bingi. Tulabye nnyo, taballa twentegeera entuufu. Afundikira musibiridde nti bagenda kukubuuza bino, bwe bakubuuza kino bagambe. Malayika zigenda kujja bbiri, bwe zikubuuza kino zigambe kino. Omusiraamu yenna ne imaamu we atwalirwa mu kifaananyi kya musomesa aweereddwa omuyizi. Tukwatagana. Imaamu yenna, abasiraamu bonna Allah yabakuwanga bayizi obasomesa ebbanga ly'obulamu bwabwe lyonna. Allah bw'amujjulula, Allah agenda amubuuze bulijjo by'omusomesa. Tukwataganye. Muzadde atwala omwana ku ssomero okuva mu baby class paka mu kyomusanvu ettaamu ey'okubiri nga abaminisitule tebamunyeganga. Ntegerekeka. Kati ettaamu ey'okusatu minisitule nesettinga ebibuuzo okukakasa ebbanga lya myaka gye tukuwadde omuyizi ono obadde omusomesa. Tukwataganya. Mwana n'akola PLE ng'asetingiddwa minisitule y'abyanjigiriza. Bagezise ddala omwana ebbanga lyabanze n'omusomesa mu ssomero omwo abadde asoma oba abadde azannya. Ndowooza akaakaseera omusomesa tebakwetaaga wali we babuuliza mwana bwe guli, kubanga bulijjo baamukuwa omusomesa byonna. Kati mutulekere tumubuuze, tugenda mumubuuza era mu bulijjo by'okola otya by'omusomesa ne bageza bakwatako omusomesa w'okubala ng'oli kadiriso nga nti kebabuuza Bodimans bagambe paya simanyi paya squared, ne bakusanga ku dirisa ng'obiweereza ne bw'oyogera bwogezi kigambo Bodimans ng'oyitawo ku examination room bakwata. Ntegerekeka. Ye omuyizi yennyini gw'obadde naye ku dirisa ebibuuzo bisazibwamu. Kyenjagaddemu imaamu ku kabbuli omuyizi omuweereza ebibuuzo ng'ali mu kisenge ky'ebibuuzo, golooza Allah gwe gwanaaleka. Ye omuyizi ebibuuzo anaabisigaza. Ekyatututteyo mu imaamu byasibirira omugenzi amukakasa nti Sseruganda osaana okakasiza eddala era omanye nti anna almauta haqqu, nti okufa kwaki. Nze nno ne mbirabamu nga imaamu oba abalaata, kubanga omugenzi ate ffe tuba tumukakasa nti okufa kwa mazima wangi gwali eri waggulu omulamu, ate gwoba ogamba omufu nti okufa kwa olede ye yafudde. Nze ngamba ye omugenzi abakubawo na luwenda ye yandituka nti imaamu byonna bikole naye okufa kwaki, nga ye ayogera ku kyalimu. Ntegerekeka. Biryawo byakubalaata. Ndowooza imaamu abasiraamu yandibakakasizza nga bakyali balamu nti abange okufa kwaki. Nze sinze imaamu wammwe naye muleke kambakakase baganda bange bannange okufa kwa mazima. Tulina obuntu bwaffe oyo munda bukolenga ng'okakasa nti okufa kwa mazima. Obuntu bwaffe ndowooza tobutegedde. Tulina amazambi gaffe eyo munda, tuli benzi, ekyali yafuira sigala mu toyireeti. Mwana nge swaba ayingira n'ominwe ekisaballa atulungamye kubanga sigala emmanju. Okusooka naawe era okimanyidde ddala bulungi ekikwekwesa kukakasa nti kyenkola si eriye yali ataddeko ekkanzu ye n'assaako n'ejjubba yaako n'ekitambaala n'asalira bulungi ekirevu kye ng'agenda mu lwogi kwenda. Lwaki akakasirira nti kyagenda okukola si kituufu. Musiraamu gw'omanyi obulamu bw'obuwangaalamu, bali insanu ala nafsihi basiira, byonna obimanye
naye wallahi ku ntobo y'omutima gwo gugambe okufa kwa mazima ne kabuli wallahi ya mazima. Bino mbyogera mmanyidde ddala bulungi nti abasinga bituli wala kigambo okufa basinga tuwuliza kiwulize rediyo nefa mizirano negisigala gwe nowuliza biwulize notuzika gigundi gwe nolabanga ye nosasira nnyo haji notojjamu kyakuyiga mu kufa kwa yenna afudde ddala neteeseteese. Saballa asonyiwe era asaasire muganda waffe Faruku. Saballa ow'ekitiibwa atujjukizenga ebbanga lyonna tumusabirenga nye nga gano ge mazima. Tumala olunaku nga Faruku teryamusabidde, kyekituufu. Embeera yennyini gy'owangalamu ne Faruku eyafa n'abalala mikwano gyo bwe giriwangala nga tegyagala kumanya. So nga obwetaavu bw'alina olwaleero kumugambira ku Allah. Saba Allah asonyiwe muganda waffe Faruku n'abasiraamu abalala. Bonna okiyitiriza mu bulamu bwe okusabira ennyo baganda bo mikwano gyo, nawe Allah agenda kuwangaliza mu mbeera yo. Allah agenda kujjukizanga be wawangalanga nabo. Bw'ona owangalira mu mbeera eyabeerabira ng'ozibya olunaku, omala ewiiki, otwala omwezi, Allah agenda kukwerabiza naawe banno. Bannange okufa kwa mazima. Bw'obanga ekizirevu okisalako okirekanga ng'ojjukidde nti okufa kwa mazima. Ddayo empale ogikendeeze ng'ojjukidde nti okufa wallahi taballa atuluŋŋamye, kubanga empale nga gwe wagyegulidde ng'olina obukakafu nti sente yazikuwadde ani, agamba atya nti empale sigyagala kukweya, gwe n'omuga nti nange sigyagala gikendeeze. Ng'ani agamba ani eyakuwadde sente nga ne matiri eyakolwamu engoye Allah yamanyi, n'ekibiribiri sayizi gy'otupimira eyo nti ndi 32 mu kiwato era sayizi agipimya ani, nagga nti engoye empale gikendeze ko gwe nti sijja. Saballa atuluŋŋamye. Siramu nalinnya mu mpale ewiiki nagirinnyamu omwezi natwala omwaka mulama nga yeezizaga nti nze ekyo kyagaana. Kyakola kitya? Kale kakigaane. Naye maaso galla kiyinza obutamugaana kukubonereza. Ab'oluzungu ne bamala eggobe mu kibya dictionary advanced bw'onoonya ekigambo trouser, empale ekweya teriimu. Trouser bo bagamba ab'oluzungu nti it's a male garment from the waist to the ankle. It's a male garment from the waist. Kyambalo kya musajja ekiva mu kiwato ne kikoma kakongovule. Kati nabe ekisukkawo tebakimanyi. Bo gye bamanyi ng'empale. Kyambalo kya musajja kiva mu kiwato ne kikoma wa? Ku kakongovule. Kati feeya Musiraamu okufa kwa mazima longoosa. Akadde k'obulamu Allah okugira nga akyabukulekedde, akulekedde akwagala kulongoosa. Leero lwakuna walulidde, lwa sunna oli mutuufu, wallahi ogenda dwejjusa ng'osinkanye Allah, ogenda byonna kubyejjusa kuba nti nali kuki. Omuntu agenda kwegomba komawo, Allah mpaayo akakisa nkukakase, mpaayo akakisa nkulageko. Lwaki tomulagaako kati? Kiki ekiserekerezeka? Bino mundeke mbiremereko kuba abasinga mu bulamu tuwangaalira. Kyobula Allah mu suratul Infitar yayogera bingi ng'abuulirira ggwe. Yaga nti ya ayuhal insanu, owange yisima, owange jaliya, owange jamiru, owange yenna ayitibwa omuntu, muli boosirikiriramu magarraka birabbika alkarim. Kiki ekikujja ku kwetegekera okusinkana Allah wo ow'ekitiibwa, allazi khalakaka, nga Allah yakutonda. Abantu tulina ye yatutonda omulala, fasawaaka, Allah n'akutereeza, faadalaka, Allah n'akwenkanyankanya. Wallahi okuba ekikalu n'owulirira ddala nga kituuse, kuba ekikalu n'owulira nga oyambala fitting n'owulira nga ddala kweri. Feeso gye wetunira mu ndabirwamu,
simanyiyo yali yerabye mundabira nga kasanu nti mbe yabijjisa Allah nze simanyi natuluba mwe yanzisa gyali balala be bateeronga nti bannange abantu babi naye ate ye Jabbeeri nga Jabbeeri gwe boogerako yaka alabira ddala nga buli kimu kyekyo wakiballa nakutereeza nakwenkanyankanya fi ayi suratin mu kifaananyi Allah kye yalondayo weerabanga omulungi ani yakulonderayo obulungi obwo omubiri oguwulira oguyina ani yagukulonderayo erinnya owulira nga ddala alhamdulillah oyina erinnya litukuvu zibu sengeke bulungi ani yagakulonderayo Allah n'atuwa ensonga lwaki eddiini tugiragajjalidde n'atuba nti kalla tewali nsonga ndala ebajje ku ddiini bal tukazibuuna biddiini mulimbisa olunaku lw'enkomerero abantu abasinga okufa tukulimbisa muntu yandyebanjiza yekka olwokuna yandyebanjiza yekka olw'emmande yandyebanjiza Qur'ani ng'akakasa nti essaawa yonna asinkanaani Allahu akbar bannanga amasaawa ago g'olaba gabalira ggwe nange ntegerekeka abasinga essaawa ezo tuzirabanga ensonga nga waliwo omupiira gusigaze eddakiika 3 gugwe bwe obulamu bwo busigazza mmeka ntegerekeka abantu tubala Ramadhaani kati ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa 5 naye oli buli lwozoogera akakasa nti Ramadhaani esigazza bbanga ki naawe oli Ramadhaani gweosigazza bbanga ki Allah akujjulule ojja kubala Ramadhaani erina emyezi ng'ena mu maaso gwe ng'olina omwezi gutya gumu bane tulongoose basiramu tulongoose tutereeze sola ya jamaa gyebajja olunaku luzibe weebalemu ddala jamaa nsaddeko mmeka lwaki dhuhi yampiseeko wiiki lwaki ennaku 2 tozisiibye omwezi lwaki omwaka lwaki twebanje Qur'ani twebanje okutendereza Allah bwe tunebanja eddiini Allah agenda tuterereza byonna tabaraka wa taala wallahi bwe tunalagajjalira eddiini Allah agenda kutuwangaliza mu mbeera y'akanyigo hadithi eno enkolera nnyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama bwe mbaserabidde n'omulundi ogwaggwa twagikoonako nti man kanati dunia hammahu yenna alifula eduniya okuba ekizibu kye n'asulawo eddiini n'atoba nansi farraka Allahu alaihi amrahu Allah agenda musaasanyiza obulamu so nga ze Allah agenda zimansa kigambo ekyo buli lwenkyogera nzikira omuvubuka eyanyiga ne munne namusabira edduwa yaga nti nsaba Allah akusaasanyize riziki kyeyali ategeeza nti olukumi Allah bwaluteeka ebusiya ebbiri aziteeke 40 etaano Allah azikuteere mu Arua mutwala gusse Congo gumu kitundu Sudan paka Allah kujjulula nga totereeranga nabwe gutyo yenna alisulawo eddiini n'atwala eduniya nga kizibu kye farraka Allahu alaihi amrahu Allah agenda musaasanyiza obulamu wajaala alfaqra baina ainaihi Allah muteeka obwavu mu maaso nga buli lweyeebaka alaba buki bwavu buli lwazuukuka alaba bwavu bw'atunira mukyala we alaba bwavu bw'atunuulira abaana balabamu bwavu mikwano bwavu bw'atunira eŋŋanda ze bwavu bw'atuna omusana bwe gwaka bwavu ye bwagulaba enkuba bw'etonnya agiraba etonnya bwavu buli kyalaba kirabamu bwavu ensobi gye yakola kuva ku ddiini musiramu osaalanga jamaa ositukangako ekiro n'osaala ng'abantu bonna beebaze ositukangako ekiro n'osaala tuliise ku bantu bannange okuliisa si kwa sente nnyingi okuliisa kukwata Sheikh Abdulrahmani mukisa kugenda ne mu kawooteri wooyo emmere nonga nti bakuwe emitwalo 5 tegiggwawo nsaba Allah tuwejjana naye talina gwagenda kugiwa gimusuleko busuuzi nsaba Allah ejjana agituwe naye talina gwagenda kugisulako busuuzi nga ye yawangalira mu duniya nga si byaliko mbuye Allah agenda agimusuleko obusuuzi nti ani nti Jabbeeri yiiyo nedda Allah agenda kugiwa bagiteekako birowoozo nga ddala bagikolerera sahabu mwatukirira nabbi sallallahu alaihi wasallama amuga nti wowe ekitiibwa nsaba onsabire ku Allah mpe ejjana namuga nti nsaba Allah akuwe ejjana naye ngenda kwongera okumusaba jjana agikuwe naye nyambaako yitirize nnyo okuvunnama ntegerekeka ekyantutteyo mu kusaba Allah atuwe ejjana ejjuma eno ewedde nagisalira kiwaatule
bweggwa siramu omukwano gwange nti nyina gye tulaga togenda. Be natambula nabo nembeerekeza nti bannaye tulina gye tulaga mbatadde. Ne tugenda ku lawundi y'ennaalya. Bw'oba ogimanyi ya bypass okkirire ogenderidde ekyali wajjala. Mu kaserengeta waliwo amafuta ga mirundi ebiri, waliwo agali ku ddyo n'agali ku kkono. Siramu gwe twatambula naye ne tukyama ku gaddyo. Nali manyi tukyama kunywa mafuta. Ne tuyitawo paka mmanji waago eri omwanange ka woteeri. Taballa atuwejjana. Kafo ka bbeeyimu ddala. Bwe twatuukawo fe ababeere Wakiso naawe era otumanyi nga tetutangaala. Siramuganga nti gwe muwala gwe kwatira seeke sowaani. Ebyokulya byonna birina omuliro wansi, babikuuma bibuguma, babikuuma byokya. Si kyangu nnyo kyakusanga wano wakati mu hoteri za wano. Gye nali nkirabyeko nali ku Africana, saagala ombuze nagende naye nali ndiddeyo keeki emisana. Naye era ebyokulya byayo omuliro wansi guba gwaka ku byonna ebyetaagisa okuba nga byokya. Kati ne bino bwe gwali nga buli byakulya biriko omuwala biyimiriddeko songako busobozi. Kati nze gwe bali bakwatidde sowaani butuufu nasika ekifaananyi nga tusabala atuwejjana kuba kutambula obutambuzi ng'ogira bugizi oti nga tozaako kigambo kyonna. Ku duniya bwe kibanga ddala kabugumu okawulira nga kazze mu jjana kiriitirira. Bannange ejjana birala. Nkyo bigendamu ebyo kuba bannange ejjana birala. Nkemebwa okuba bitandika ya Rabbi. Tusaballa atuwejjana. Akawala nga ntandika kusonga bwensonga. Nkomerero ne katwala ku mmeeza we twali tutudde. Mwana ngeri teri kunaaba mu ngalo. Ngamba nti mulya buli. Kale okunaaba mu ngalo gye kuli n'ensi kuno okwaffe. Bwe twatuula nga akawala kagenda mu oven nga kaleeta tawulo nzinga eringa munne gwa kasuuli ku sowaani nga nayo bagibisseeko. Fe ab'ewaffe eri Wakiso nalindiramu nti kandabe ettawulo eno byakulya baziizemu biti. Nindayo yantutte ndabo bakwatandikidde okulya nange kwe mba ntandikira. Mwanange ettawulo eyo yenaaba mu ngalo eba eyokya okutta obuwuka bwonna obuli yenze kuba kati nze bwobulamu bwange bwonna gwe mulundi ogwasoose okunabisa ttawulo eyokya. Kati nze obuwuka ndoza bwandibadde bwanzikya. Taballa tuwejjana kubanga okulabirirwa okufaanana kutyo nga n'engalo yennaaba yaazo nga n'ebyokulya byennyini obulamu owulire akawewo kawo owulira nga kalala n'abantu b'obaamu era alhamdulillah si kyangu kyakulamu mwampala enjulivu ataase ennyenzoga nti eri babagobayo bugwe biterya tobalabayo ab'ensusu buli bwajawa. Taballa atuwejjana naye ajja gituwanga mu butuufu tuyimiriddewo ne tukola byonna oba oya bitegeeza okugituwa. Obulamu bw'ejjana bulala. Twali ebyokulya saagala bikunnyonnyola nnyo naye nafuna ebbanja ddene nsaba Allah atuwa okukolerera ejjana. Era saba Allah ow'ekitiibwa byonna bye tunaakola akkiriza agituwe wakati mu kutusonyiwa byonna bye twasobya. Ejjana yenna aligiyingira teriyo agenda giyingira agiveemu. Bonna bagenda ogiyingira khalidina fiha tebagenda gifuluma. Mu jjana temulimu bakadde tegenda kuyingirwa mukadde yenna. Jajjawo Allah gwe yajjululira ku myaka 9 Allah agenda ginyiga livansi giddeyo mu 3. Ejjana egenda kuyingirwa ba myaka 33 35 awo obulamu bwe bunyumira Allah wagenda okutuyingiriza ejjana ate emyaka giyige pause. Myaka giyige pause nga eva giri awo. Allahu akbaru. Simanyi oba ekifaananyi okisiiga nga bwentera eno okukyesiigira ng'oli mu sayizi eyo kya enyumirwa buli. Waliwo sayizi nzijukira tulina emyaka Allah yatutuusaako nalina muto wange nga tulya emmere naffe kenyini nga tetumanyi kyatutuukako.
la ilaha illallah bajulanga ekyeggulo emmere yonna ne tugirya nesigadde mu ntamu ne tugirya ne tufunikiramu ekituufu owulira nga atalidde nga mufunikira mwekuŋŋanyiza mu busere mugende mugoyewo akawunga nga kiremu n'ekitundu eyakawunga tugituulako abo kati gy'emyaka yembeera Allah mwakuzza nga buli kyolya ddala okirya kitambula kati waliwo emyaka Allah gyakuzizza nga obugagga mu butuufu tebukyakola nga n'okulya kennyini tebikyawooma Allah agenda tuzza mu myaka egiwoomerwa buli eginyumirwa buli mujjana tegera kubaayo bampi takubinna ebyaffe natuuse mu kitaafu olwali balina ebitabo babikubidde obubaawo waggulu eri weetaaga kutumya abantu bakuyambe ebitabo okubijjayo gende mujjana sayizi eryegi fenna haiti yemu mita ziri mu 3 nga ddala obuwa mbuwulirira ddala nga alhamdulillah niffe kati werwanako bulwanyajja tobutakunyomo olina kuboggola nnyo era batumanya abasajja bampisi bangu obutali bwangu bwaffe kwerwanako mutumanyira olina kukambuwala kuba walugezigezi abantu okukakasa nti okomyewo okukakasa nti olina wootudde olina kuyisaamu ddoboozi kuyisaamu lugezigezi mujjana fenna tugenda kuba sayizi yemu mu buwanvu obutonde bwa Adamu alayhi salam yali mu mita za 3 n'ezigwamu bwe butonde bw'abantu b'omujjana mwanange n'ekyennyuma ekituufu nabagenda mu muliro era Allah agenda baddaabulula Allah agenda bazimbulukusa ddala asulwe mu muliro ng'omuliro guwulira guyinamu alimu otherwise eno sayizi gye tuliko kusula mu muliro kabanga kaveera swalla gututaase ya rabbi basira mutulongoose byonna Allah byayogera bya mazima okufa kwa mazima kabuli ya mazima n'omuliro gwa mazima n'ejjana ya mazima wallahi n'okuzuukira kwa mazima ebbanga obulamu Allah lyabukuwadde nkwegayirira negayirira omutima gwange bannange tulongoose ositukangako ekiro n'osaala tuli bagayaavu naawe okimanyi twakoma okusaalako ekiro mu ramadaani kyannaku nnyo okubanga bw'olwaza ate ekiro osituka ntegerekeka muntu asituka n'abikka abaana kuba abaana babaagala nnyo abamanyi nti beebaka bubi yeebanja ng'agenda okwebaka okusituka ekiro agenda abikka baki ne twebanja ne tutendyebanjiza muntu asobola okwebanja n'agenda akunkumula yennyini n'awulira ng'embeera si ntereevu n'asituka n'akwata akadomola ke n'agenda akunkumula kale tuzukuse kunkumula leeta mune niye nagwa nti naye zisaawo teziri mwenda nti gwegwo situka okola otya sala yiraako emu mwanange ogenda n'okunkumula era n'okumawo 10 n'obikkula akatimbako ne bwesonseko kikyofiiriddwa saballa atuwa okulongoosa nga mmaliriza ebigambo byange tuleke kwetekka nnyo buvunaanyizibwa bwa duniya ampuliriza gwe tokimanyi nti si gwe weetonda wangi bw'okimanya lwaki oyagala okwetikka obuvunaanyizibwa bw'okwerabirira eyakutonda talina buvunaanyizibwa ssebo ye bwe yatonda yateekawo buteesa ate ebyatoze bye biba byerabirira wallahi mu bunafu bw'omuntu tayinza yadde okulabirira ekiyungo kye yadde n'ekimu talina Allah kiyungo kyayinza kukulekera n'okisobola ntegerekeka ddala Allah bw'ava mu liiso gw'oyinza ogitambuza olunaku bw'obanga toyina busobozi buyinza kulabirira yadde kiyungo kyekimu daba ate bwe weetikka obuvunaanyizibwa ku baana please ndowooza tuwumbewumbe tuti gwe muli bwe weeraba olina buvunaanyizibwa ki ennyo ku mubiri gwo obuvunaanyizibwa bunene nnyo bwokola bwakunaaba wangi kati obwo buvunaanyizibwa bw'olina era ne ku baana bo kyekifaananyi obuvunaanyizibwa ku baana bo olina butono nnyo bugeraageranye ng'obuvunaanyizibwa bw'olina ku mubiri gwo ng'olina buvunaanyizibwa bwakunaaba bunaabi bwokka nga ne bwoba tonaabye Allah asobola okukubeezaawo nabwe gutyo abaana tubeetikkule nga tonnabeetikkula nawe gwe kennyini weetikkule gwe byonna ebikwata ku bulamu bwo byonna bikwasaani
wallahi omuntu agenda kuwangalira mirembe gitagambika nga talina nnaku yonna emuluma amanyi nti ayina amuyinako obuvunanyizibwa. Ntegerekeka bwe twaseeseetuka obuvunanyizibwa Allah bwatulinako ne tubumugjako ffe ne tubwetikka yenna kwe tutawaanya. Bwe twaseeseetuka obuvunanyizibwa Allah bwatuyinako ne tubumugjako ffe ne tubwetikka, nja kutoba nnyo nzimbe. Gulaga nti buli atoba yazimba. Nja kukola kyonna ekisoboka omwana ng'ateekwa kusoma kubanza ekimbonyabonya butasoma. Sseruganda weerabidde Allah gy'akujje. Wallahi tujjukire nnyo Allah gy'atujje. Nze bwe mba wakujjukira emyaka si mingi amakanzu gano ge twambala Allah yatutandisiza mu makanzu nsaba tagatuzangamu. Waliwo ekanzu ziringa batundu baayo bo zimanyi teziba na bulago, ziba n'obufeso obuzingezinge buti. Eyo yo teweekweka tosooba. Kikanzu otambula kyogera bwogezi kwa kanzu ogigolola ojula gisimba weeyimirire. Bye bikanzu Allah mwatutandisiriza ya Rabbi. Kati olwaliro Allah zitujjemu oyambala ekkanzu nga n'owulira ddala otaddeko kanzu. Ntegerekeka mulimu bye saagala kuddamu naye nkutuma neetuma. Zaayo olutambi ku Allah gy'akujje. Olabayo amagezi go, olabayo amaanyi go, bwali buyivu bwo Allah okutuusa wano olwaleero. Ntunuulira layini y'engoye ewangeeka kino gati Allahu akbar la hawla wala quwwata wallahi illa billah. Nga layini ekanzu evenu ne bagolola ekanzu za nga Allahu akbar. Mutuufu fe mutengo nange bangololera nga ekituufu bagolola. Gwe tekibangako kiseera nga teryaggololera tekyaliwoko. Kati olwalero engoye zo gye bali bazaanyise era bali kubwerinda engoye za sahaba sati yatata Zahara. Lwobadde okulesana olaba ng'enjoza yaazo mu butuufu osaana kwebaza nnyo Allah. Gwani asifula wali obutuuzi ne booza mu bwegendereza ne bagolola nga beekuma bweku. Sebo nakakino katyamba n'obaga jangu Mazahara jangu dabalabalabalabala mpampampa gwe saki endala n'otumya endala eno yo bagitwale. Tuddeyo Allah gy'atujje. Kyenjagaddemu bw'abanga Allah asobodde tujja gy'atujje n'ebisigadde tukole tutya? Tolumwa mutwe musiraamu. Allah waali, Allah yamanyi. Bali ballakkiriza tugenda kukoma ku ssuura yaffe Suratul Kahfi. Tuli ku bukulu wa kigambo la ilaha illallah. Twali ku nsonga yakuna eraga nti Qur'ani yonna Allah yagissa kukunnyonnyola nzikiriza. Muntu awangalire mu dunia nga yakkiriza Allah. Muntu awangalire mu dunia nga yakkiriza Allah. Ne wano ku dunia waliwo ebintu oli byayinza okuga nti mbanafuna kukkiriza ebayo mulafa kwenkana wangi olanga nti yisima mubanafuna kukkiriza abamanyiyo omunafu omulala kwenkana bwe kuba kubanga nti mbasiru ate gwe nakukkiriza bw'aba mukyalawo nakyalake wa mukulu wange yalwana wendi nenkwata engatto zange nentambula. Yajja n'agaana ajja tyokwatanga ku leediyo ye najja agireka mu voice agenda ogisaako ng'erimu CBS. Namuyita nti mpuuta gwe nga wendi ajja temukuyitaba teyayitaba. Mulimu abakyala nga bangi balungi nga si muvumi nnyo naye nga lwakutte kagamba kimu. Ajja teyayitaba yayitabira mu mpita era gye baamuyita nanga nti empuuta efumbirwa mpuuta nga bwajja simanyi oba obitegedde. Gwe baayita empuuta nti mpuuta gwe mpitaako wana nga nti empuuta efumbirwa nga bwajja. Yagenda okutuuka kwaji ng'omusipi yakugjeeyo dda. Kyenjagaddemu kyakuvuma oli baga nti mbasiru nakukkiriza tebaayo omusiru akuvuganya. Bw'oba onyumya ne banno olinaga nti mbagagga hajigundi namukkiriza aba tamanyiyo mugagga mulala. Ntegerekeka kati gwe weetaaga kukkiriza Allah. Simanyi bwe kifaananyi ky'okukkiriza okitegedde nga gwe mbagagga tomanyiyo
atali Allah. Mubamanyi tomanyiyo, mubategeka tomanyiyo atali ani, nga gwe byonna wakkiriza Allah mu byonna. Saba Allah obukkiriza obufaanana butyo abutuwe, mutwangalire mu duniya nga yakkiriza Allah. Abange tukkirize Allah. Bwe tunaalongoosa eddiini byonna Allah bye muteesiteesi, ne byolese Allah takulazeeko byanategekera abaana babi bategekera. Musa alayhi salamu ng'atambula n'omuwalimu we Hidiri, ntegerekeka Musa bingi ebyamulema okugumiikiriza. Enkomerero bakkanya baawukane. Omusomesa Hidiri n'asalawo annyonnyole Musa byonna ebibadde mu lugendo lwabwe. Bwe yatuuka ku kisenge kye baazimba, kisenge kyali kigenda ggwa, muwalimu agamba Musa kifungiza tuzimbe. Musa nga nseruganda tukizimbe nga bwe kiwedde batusasule. Omwalimu n'agamba Musa nti ekisenge ekyo lwaki tukizimbye? Wansi waakyo amakaago gaali gabakkiriza bameka? Baalekayo akasente wansi w'ekisenge kino. Bwe kyandigudde abantu babadde bajja kulaba obusente bw'abaana. Ntegerekeka tukizimbye, Allah agire ng'akyakiwaddeyo akaseera abaana bali ab'abagenzi bali abakkiriza ababiri basinkana akasente kaabwe. Kati laba Allah bayisizaako okutegekera abaana. Bali abagenzi baafa tebamanyi Musa nga musomesa, ne Musa n'omusomesa baali bali tebabamanyi. Bwe tunaatereeza eddiini Allah agenda kutegekera ezzadde lyaffe. Koneemoola mb'otegekera abaana bo n'osulawo eddiini, byonna Allah asobola okugaggawaza. Ebizimbe n'obireka, mataka n'ogaleka, sente mu banka ne zisigalayo. Wallahi Allah lwakujjuludde ne balwanagana paka bonna Allah bamala ku duniya, ne batemagana, ne bawalagana, ne balogangana ng'ekibalo embeera egyo ekigireese gwe bye watwalanga ategeka. Wallahi ng'abaana wabategekera ntalo. Tetufaayo omutesitesi yani, wallahi Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala. Omu ku bakitange yazaala abaana babiri mu duniya, ntegerekeka nga oba oliawo entegerayo mukakasa nti bw'ozaala ennyo bwavu bw'oba oyise, ntegerekeka. Ne wallahi ndowooza mu famire yonna yasingamu obwavu. Eyazaala abaana bameka? La ilaha illallah. Ekinjogeza kino nezipangisa waasula zaagaana, yaddayo n'asaba ku maka gaali aga kitaawe ne bamuwaako ekisenge. Kitaawe yazaala abaana abangi, ye Allah yamulesa amaka agateredde. Ono yazaala ababiri tafunangayo yadde toffaali. Bwe kuba kugula ttaka nerikutte ku ngatto ye wansi alijjako n'asuula suule, talina yadde kyenjagaddemu. Bwe kuba kuzaala abaana nga tubazadde mu makuba aga halaali, totunulayo ku bye banaalya. Allah yakola atya? Wallahi yamanyi. Kigambo kya busiraamu nnyo buli mwana ne riziki ye. Naye olwaleero bw'okyogera okyogerera mu mbeera buli muntu ekutunuza nti labo noono buli mwana naki. Ne bw'obyogerera mu muzikiti tolina gw'oyinza bimatiza illa kalil, ng'ogyeko abatono ddala. Buli mwana ne riziki ye bakuulirira ddala ng'enjogera yali yadda, awo ensi yavaawo dda. Gwe wagijjawo n'ogitwalawa? Yavaawo dda nateete yaddaggayaza. Ensi yavaawo era neddawa. Wallahi ekyamazima kiri nti buli mwana ne riziki ye. Si ffe tubitegeka, tubeere bagumiikiriza, abakkiririza mu Allah mu mbeera zonna tubimulekere. Tolumwa mutwe. Omwogezi omu yasibirira banne ebigambo, yagamba banne nti awange muvubuka, la tas'alillaha rizqa gada, Allah tomusabanga riziki yenkya, kama annahu la yatlubuka amala gada, nga ne Allah bwatakusaba mirimu gye gyankya yakubanjiza dhuhuri yenkya. Kati lwaki omubanja kyemisana kyenkya? Yakusabyeko ishai yenkya. Kati ategwe mbulyaza amaanyi omusaba ebyenkya, ye byatalina kusaba. Bwaba Allah akwagaza bya leero, naawe musabe kati biriwo, munnyonnyole byakaakati ebyenkya yamanyi. Saba Allah atuwa obusiraamu obwannamaddala okufaanana ebitonde bye bitali bantu n'amajinni. Wallahi ebitonde byonna bisiraamu, byonna ebitali bantu n'amaki, abantu n'amajinni batono nnyo abasiraamu. Ebitonde bisigadde byonna bisiraamu. Era yensonga lwaki tebirina buzibu bwonna bwe bisanga mu duniya. Enkoko erina ebizibu byonna mu nsi wanje, mbuzi yeyina yajambaza Allah olwambaza olwo ne biggwa.
fotunka n'essaati neeyulika n'ogulenda embuzi terya kubikuta nerekawo bireka embwa ebyo byankya ebe ekkuse bukkuse yemanyi nti agiwadde ebyaleero n'ebyenkya akola ki teri nkoko eyinza kuba ojja ku muwogo nerekawo wankya wallahi bw'aba muwogo agikkusa bukkuse ekakasa nti yedda aweddewo egenda omulekawo ebekkuse bukkuse ntegerekeka teri nkoko gy'osanga etakudde wetakudde nga tewali neerwawo nnyo ng'ennaku egiruma muntu agenda kukola atya wano ntakuddewo tewali ketakula wano nga tewali ekyo ng'ekita awo Allah teyataddewo ng'egenda awalala ntegerekeka lwaki byo bisiraamu byonna programs byazirekerani Allah wekitiibwa tabaraka wataala yembeera omuntu gy'asaana wagaliremu mu duniya ng'ekimukwatako ennyo nsisinkanye ntya Allah n'abaana be tusinkanye tutya Allah nga yensonga ye hadisi gye maliriza tumalirize nabbi yagamba mu hadisi saidi endala nti waman jaala al akhirata niyatahu yenna alifula enkomerero eddiini okubanga kyekizibu kye ku mutima jamaa allahu alaihi amrahu Allah mukuŋŋanyiza obulamu buli kamugaso Allah akakuleetera mukyala gwoyayanira naye Allah mukunoonyesa njala omukyala nga mukkiriza olw'eddiini yo gyonyoleddeko naye omukyala oyo Allah mulowoozesa omusajja akufaanana fe aboolwaleero bangi mbunyomoofu bwaffe mbunafu mu ddiini atasaala asaala ekikeereza atamanyi kusoma Qur'an ate yayagala omukyala eyakwata Qur'an siraamu yanyimiriza wiiki ewedde ebwayise seka nkoze ntya okufuna omukyala nga ddala mukkiriza omukyala omusiraamu omulungi abakyala nga bayaaye byonna byonoonya mu nsi gwetereza ddiini okakase nti ku ddiini gye ndiko omukyala gwe nnoonya bw'aba mukkiriza naye annoonya naye omukyala gw'onoonya nga ddala musiraamu ddala ate gwe takunoonya kuba tanoonyangako musajja afaanana gusa eri omukyala nga ddala musiraamu anoonya omwami omunafu mu kusaala noonya omwami nga tamina kyamanyi mu Qur'ani ntegerekeka bwe tunaatereza eddiini Allah agenda tukuŋŋanyiza buli nsonga yaffe Allah agenda tuteeka obugagga mu mitima muntu agenda kuba mugagga mu mutima wallahi yentandikwa y'obugagga muntu kuba mugagga mu muki abamu n'emitwalo gy'ebiri nga mugagga ddala alinga alina obukadde wallahi oli abamu n'obukadde 10 nga awulira talinamu yadde ekinusu wallahi ensonga lwaki buli muntu leero akaaba alina miliyoni 10 mu nsawo awoza sere ziguze ow'ebitano naye agamba sere zikoze zitya ate wallahi ne mubamu omukkiriza nga yaye n'emitwalo gy'ebiri nga mwe bya ssente okubula tebimukwatako kino nkikusibirira nkyesibirira toyogera nga kigambo bwavu mu kamwa nti ndi mwavu tokyesaako wegamba gwa nti embeera eno Allah yamanyi bwatuwangaaza toyogera ku kyabwavu Allah yandikiwulira ng'edduwa saballo atutaasa obwavu n'obukafiiri Allah atuuka okutujja mu duniya nga tubadde bagagga ate abakkiriza abalungi n'ezzadde lyaffe n'emikwano gyaffe so Allah atunyoreze mu busiraamu embeera Allah gyatutuziza mu muddalusu wano atusinkanye ku lunaku lw'enkomerero wallahi tunyumyemu ku byali mu duniya Allahu akbar tunye ekifaananyi nga Kasimu akulisaayo Yasiini mu duniya mukuliko eyo Yasiini Allahu akbar bantu ligenda kuba ssanyu lyankomeredde teriyo mu butonde bwa muntu ssanyu lyalifuna kwenkana ssanyu lyagenda kufuna ng'ayingira ejjana Allahu akbar musiraamu werekereze byonna bw'aba mukyala agende ntegerekeka bw'okuba muli mugumikiriza gugwewo tewaliwo ssanyu mu bulamu lyolifuna kwenkana ssanyu ng'oyingira ejjana ssanyu lya lubeerera ssanyu lya lugenderezo si lya kkoma fe olwaleero essanyu abasinga twalirozaako olunaku lwe wawasa kyala n'omutuuse kalonga nti alhamdulillah nalugudde munfudde mukyala nga teweetegereza nsekaye namanya agamu gayita mikolo yali agabisi mukyala nga tewamwetegereza ebigere nga wankyakya bye tuli mu duniya byakiyaaye tusaba atuwa omukwano ogwannamaddala mu jjana n'ebyokulya byennyini era byebyo byakiyita mu lujja olya basimati wo n'akubukala ku ssaawa emu n'ekitundu ekiro n'omutwala emmanju kati nalidde biki oyo aba basimati n'olya enkoko n'owulira nga yonna ekutamye enkeera ate enjala n'eruma ggwe ng'olinga gyatakkuse saba atuwa ejjana atusinkanye nga bw'atutuziza wano mu ddalusu ye Allah atusinkanye ku lunaku lw'enkomerero tulabe ku wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa Allah kirifaanana kitya nga gw'otunuddeko embeera erifaanana etya ng'otunuddeko Abubakari nga Umaru aga nti nze Umaru vaayo eyo yonna la hawla wala quwwata illa billah
nga eriiso likubye ku Allah webuuze nti Allah gano ge mazima bidala sikitendiko aga nti yisima ogamba ki nze Allah la hawla wala quwwata illa billah nga nti ddala gwe Allah aga nti yenze Allahu akbar basira mundeke ngotunde kwani la hawla munyumyemu nga muli babiri la hawla wala quwwata illa billah aga nti yasin kiki ogamba kimwe nti Allah siina Allahu akbar Allah abantu ololera olyatuula na Museveni nawulira nga tayagala kuvaawo wangi otuula na mugagga nowulira wetaaga okunyumiza mukyalawo nti mbadde ne hamu mu ofiisi nga tuli mwaba tumazemu eddakiika nanga tunyuma nga tewali mulala tokinyumya ekyo wangi wallahi bwe tunalongosa eddiini ogenda kulabako Allah togenda kukoma kukumulaba bulabi waliwo okunyumyamu nga tewali wakusatu tewali avunula zaidi kiki nti Allah siina la ilaha illa Allah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka basiramu tugumikiriza embeera yonna tugenda kufiirwa ebyebbeeyi bingi ate tugwe mu kabaate k'emitawaane gitagenda kukoma saba Allah tutasse omuliro atuwejjana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh